Atunulire endongo yo 223 management yerwa gyosomolde nayo endongo. Management banayi naziko wanze. Kubanga batawanya nnyo batuzize mabega okusinga singa tuli wala. Okay. Singa tuli wala katwasazeho ne tugamba. Tukole team Scofield muina gwenkulina Metro FM weri. Why not tugenda kusaka tendongo. Kino kolebwa kuba buli kimu tumanyi bwe tukikola when ali Yazzemu ndongo sign a manager. Ngojeko big time twaina papa nga tubererawo. Nenze nganze Ray Career najikola nga tekuli manager no musoka tikigana kitya Scofield. Okay. So ningamba kanzire munyimba abantu ade bayomba ku Facebook ku messages nzifuna. Akanyimbe. I'm super happy right now that I have new music coming up. Abawandisi bali appreciated mu gwanga. I'm very appreciated. Me as a person, I'm very appreciated. Abalala simanyi neze nganzi. Abamu ku bawandisi bavuddeyo ku nsonga ya Musuuza nga ni sendwe nawagira Musuuza ngeji yaddamu Born in Africa. Saidi yo ku basajja abantu abaddamu ennyimba ez'abantu abali bagenzi. Musuuza yaluzeemu atya? Kale tuveeyo. Kitufu mukimanyi. Tuveeyo. Kitufu okuddamu ennyimba z'abantu. Just kibi nayo luzeemu otya. Okay. Dekora Bruno ke. Cover. Very good. Okay. Yena muwadde ndowooza ku 10 nyizo muwaawe ekimana. Kubanga fire taya y'omu ku bayimbi abasobola abayinza betutasobola kuzzaawo. Okay. So bw'obanga oluddamu olina okwegendereza. Bro nkoze by'okujja leeti. Mbadde nina Q&A. Mu maaso awo badde ojajiwulira. Kale tufune oluyimba olupya. Tufuna amasimu ne Irene Kulugaddemu basibula abantu tubadde kuba baba ebyemizanyo birina okuyingirawo tulina mu budde bwabwe ne sanso kulaba bayi ozeeko nnyo naye ndi happy n'obadde omwerabidde omaze ebbanga tomukoonako nga kooli resiginja nairi kino kinnuma tuyingire studio tuyingirirawo studio so thank you so much nayekomawo mu bulamu kasa musinganye omukisa ogulabya ife kiwedde gwasinga kyogamba oyimbyemu awo kuba tuge nategeere oyo najja kufuukaani Metro ku mukutu elo ali ku simelo okay kucheneka doze mna Metro FM kanfuna ono ali ku why bakufani ngeje bakatta malo kusembeza ano kunoti 75 nya 9 mfune ono MTN yafe Martin yajikwata tuina Airtel yo hello yes basa Yazzemu kale Hassan katukoyanziza okay Ray ani yakoze production y'oluyimba luno King number 1 Nutrix je bachaita Nutrix studio mbuzeeko yali musajja wange we King yayanjo changa nayo oyo nze kyali wange yanjo changa yo ne ku sento yo King wanjisebo kale yalinga ku fig tree promoter tutuman yo bili bitya mbuli tuyimba muganda wange mwebale kusima si kibi okusirika muko naye kasama endongo ebanga weeringa etambula ngo tekyetaaga ate nnyo wanjisebo katulabe ekikuwa kitya taata wiiki ejja ezajjaga bakuba Kenzo nze oluyimba lwazze kuba lulwadde ne tokability abantu balwogera kati oyo baluzannya webagwe twa terujja luba lulino ne lutambula
Nenge je mutandise oddukuba katulabe ngeje kigenda okwasaganamu. So lwe tunulire musical kati akwetaaga booking anoonya gwe mwenyini. Anoonya agenda ku internet, ojja agenda ku Facebook, Ray Signature, Instagram Ray Signature, Twitter Ray Signature, ebintu byakyuka. Kyebakyanoonya face. Bwe kiri Metro. Wanjise bugwaddirira asembayo tuvaawo. Nakanyonyi wazaifa. Yemze. Neyanza. Kali sebo. Yaluyingira mateeka. Adai, aba bakola bakulyamu omutyo n'ogamba munzise leero. Metro. Hello. Nyabo basebo. Wanji sebo. Oli wansi sebo tetukufuna bulungi. Nawe je baliko sebo. Hello. Osinzidde wa sebo. Kayunga Bugerere waffe eyo. Next weekend oba next week tujja kuba tulufuna. Kale tuli ku bayimbi ababitusi tujaba ngawo tubafuna nabo ne tubaleeta luyimba lwe tujja kuba tutunulira. Okay, renga tusibula wako busembere bana Uganda ni Irene Kuluga na yasibula abantu. Irene wansi okewa Irene soko sibule bana Uganda. Okewa Irene. Ladies first. Ana isoko kwebaza mwebe nyini okunchaza ndi musanyufu nnyo. Wano ko obuyimba bwange. Mwongeremu amaanyi abantu babumanye bannange ngaffe tubeereko mu countdown twenyimba tukuba nnungi akati nebaza abafanzi bange bonna gye muli abeeyongerako abakyeyongerako bannange mwongere okupika nange nziremu amaanyi agongera okubaleetera ebirungi bwekiri ntumira ttiimu yange Team Inc Empire muganga Mike webale kunjagala webale kufiirawo ku muziki wange ne banno bonna ntumira mikwano gyange abanjagala ne family yange mbere bulungi ne manager nayo wano manager tumutumiddeko manager yani amanya manager oyogereko Yo, 256, the incredible Avatar Eddie 256. Tusanise okusinkana sebo. That's Kale. Signature. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 10 12 oba ku WhatsApp noti 7 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu district y'e Rwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku noti 7 noti 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe noti 782 3 anamumwenda kisoboka furniture center kyokuddamu ekyo erifa obusembayo mpozi na distributing ze muziki wange eno mpya ne company bagita omuziki kati omuziki oteeka mbutesi ku internet gwe you just log in omuziki
ogenda kubanga ofuna we oli ku Spotify oba oli ku Apple Music oba oli ludda bonna wonna ogenda oba YouTube ojja kuba ofuna music omupya yenna yafulumye gyali tugenda kuba tuta oluyimba lumu ku lumu guno omwaka one by one nenga kyensinga okwagala okukola nti kwe kubebaza ennyo okuwagira music wa Uganda fenna awamu okutwaliza wamu kubanga n'abatamanyi kuyimba nabo mubawagidde banaye n'abamanyi okuyimba mutuwagire okitegeera ensi etambule fenna tutambule kubanga kati bikyalinga byadde alina oluyimba yayogera edda nga bw'oba oyimba nnyo gwayogera naye kati fenna tusindikire wamu ebintu bitambule kubanga ate n'abanigeria mulekerawo batusibako kimala musindike endongo ye Uganda kuba wano we wammwe mugenda fa fe tugenda baziika naffe bwe tufa mwe mutuziika mbagala nnyo respect bafani mwena Metro FM anasinza kulekerawo kubebaza kubanga ate mwe musinga tewali zalawo wadde mukuba music nga kyobola wenze tuseemu kaleeti nsaba kunsonyiwa naye Sunday nkomawo ebigambo nina bingi ebyokwogera kale tukweyanziza